Mugamba mukyala balungi abeekumira kusenga face 256 ababuuza withdraw method senga nsobola okuggyamu omukyala n'atafuna lubuto senga kadde kyakatuufu ke nnina okusikiramu omukira nga ndi mumma n'omukyala obutafuna lubuto. Abantu abaagala okukozesa withdraw method niyinza obbagamba ekintu kimu nti ekisookera ddala olina okuba nga omubiri gwe ogumanyi bulungi nnyo 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 nga gye nkomezza. Kubanga abantu abasinga mugenda okusikamu ng'olwedde ettondo lyaguddeyo dda. Omukyala okufuna olubuto teyeetaaga mazzi go mangi. Omwami ng'ali mu kikolwa asobola okureliizinga oba alina kapasite releasinga spams ezisukka mu 1,000 okwambuka. Naye spams ezo zonna oba enkwasa ezo zonna tezeetaagisa omukyala ofuna olubuto, yeetaagako enkwasa egyo emu. Withdraw method ekizibu kyeriko nti osobola okusikamu ng'olwedde ettondo lyaguddeyo dda. Oba si kyo osobola okusikamu n'otagamalaayo ng'okamula. N'omalira abweru naye ne gataggwamu bulungi n'odda munda. Kati nno n'alyoka afuna olubuto n'olyoka ogamba naye namalira bweru. Olwo si lwange n'olwegaana mukazi wattu n'atoba n'olubuto. Mukozese akapiira. Withdraw method y'abantu ng'amanyi omubiri gwe ng'asobola okumanya nti kati amazzi kubanga olina okusikayo omukira nga tonnaba kutuuka togusikaayo direct abamu musikayo ng'olwedde n'amazzi gafuluma. Olina oguggyayo nga tegannaba kutuuka. Kubanga amazzi g'omusajja gava eno ku mugongo. W'ogawulirira nti gajja sikayo. Okamulire wabweru oba omalire wabweru. Naye gw'oyagala kubanga kiwooma ekizibu kya withdraw nti akaseera ako ate ke kasinga okuwooma. Kati olina okubuukayo. Okitegeera? So bw'oba wagusikayo n'ogusikayo nga tonnaba kutuusa abamu musikayo ng'olwedde galina kutonnya. N'olyoka oza nti nze mmalira bweru. Ettondo limu bwe liti likumala okubeera ng'osobola okufunisa omukyala olubuto. Oba limala omukyala okubeera ng'afuna olubuto. So nze si-advisinga bantu nnyo okukozesa withdraw method. Although eri safe terina bizibu nti temukozesa mpeke, temufuna side effects. Side effect yaayo eri emu nti osobola okufuna olubuto. Kye kyokka ekikiriko. Naye ekitali ekyo mpozi ne STDs oba endwadde ezo ez'obukaba zo osobola ozifuna. Kubanga ate ezo teziyita mu nkwaso zokka. Nyama ku nyama asobola okuleeta obuzibu n'ozifuna ezo endwadde z'obukaba naye bisigadde oba ne siriimu. Naye ng'ekyokufuna olubuto nakyo weekiri nti okyasobolera ddala okulufuna. Withdraw method yeetaaga omuntu amanyi omubiri gwe obulungi ennyo ng'ategeera ky'akola. Naye mmwe abawoomerwa emmana wenna n'owoomerera ng'ozina emmana n'olowooza mbu ogenda kukozesa withdraw. Kali akaseera kaba kaakabidde enja. Ojja genda ogisikayo ng'olwedde watonnyezaayo ezziga oba osobola okusikayo n'okamulira wabweru kati then n'oddayo naye nga mulimu ate otuzzi otugendeddemu. Okitegeera? So byebyo byange ndowooza kansuubire nzizeemu ekibuuzo kyammwe eky'okubeera nti singa withdraw eri etya. Abaami temwagala kwambala bupiira. Kituufu eby'obupiira tebiwooma naye ate birina kye bitutaasaako. Naye ate akapiira kalungi ku musajja amala amangu. Kakuyambako okuwangaalayokko eddakiika endala. N'omanya nti nnyongezzaamu mukadde kange kubanga sensitivity eri tebeerawo nga nnyingi nga bw'ebeera ku mukyala nga omuzina toyambadde kapiira. Abantu abamu mulina ne allergies z'obupiira bambi ekyo kitegeerekeka. Then mukozese after pill. Waliyo akaweke kamu okamira ng'omaze nga wakamalayo bati okwegatta n'akamira. Waliwo ne kabayita morning pill ke bamira ku makya. Oba toyagala agende ku family olizo gasenga wabula ekyo ne kinnyamba ne kinjijjukiza nti waliwo abantu abakozesa morning pill oba ezo after pill ng'okakozesa buli lunaku. Mukwano kali very dangerous. Akaweke olina kakozesa ka emergency ky'oba olaba kayita emergency. Si ka buli lunaku nti buli omwegatta gwe toyagala agenda ku family okozesa akaweke. Bw'oba oyagala mpeke then genda ku mpeke ezaddala. Tulina empeke waliwo obweke bunene bwe bamira obwa family balina lidiya bikitwala tugende ebya buli lunaku ebyo by'oba omira. Naye bw'oba oyagala kumira mpeke ng'ate okozesa obwo obweke bulina side effect gy'otalinza kudiiringa nayo oba mudda. So tobukozesa buli lunaku olina kakozesa once in a while. Katugamba olina boyfriend wo mulwawo okweraba. Mu mwezi olinza ogenda ewuwo omulundi gumu gwe teweetaaga kwekatakira mpeke za buli lunaku. Kozesa akaweke w'omaliriza ensonga zammwe ku makya kamire. Kati n'abamu mumala okukamira ku makya n'olyoka ate omusiibula ng'omuwaako. Kati n'ogamba kati ate mbu kagenda kukola.
tekajja kukola ojja kufuna olubuto. Byebyo ebyange mubeere bulungi ate na subscribing edda wali kwekuumirako Mukama akunkuumire era akumpeere ky'osinga okwagala. Mbaagala nnyo bantu bange kyemu. Yeah.